ne ttiimu yaabwe kubanga ffe twawangula akalulu era bannayuganda njagala pulogulaamu eno mugyekumireko n'omulamu ogwo kuba gwe tuliko. Ekyokubiri, nze mpeza emyaka 18 in fact njisukkamu n'emyaka egisukkamu 2 ndi musajja mukulu. Byenkola sibalibwa mu babuyabuya, sibirowoozaako, sibifumiitiriza, mba sibitegeera. Gwe alowooza nti olina obuzibu nange jangu erinze tubijjemu abato jangu tulwanagane babiri. Mwine mundu lwaki mulowooza nti ebigambo ate mubyo mugenda bisirisa with blackmail. Okay. So tewali mwami Kayongo muntu agenda kusirisa ndowooza yange kubanga mu katabo Enemy of the People bagamba nti the strongest man in the world is he who stands alone. Mukama Katonda batukumire. Okay, tweyanza nnyo.